Taata amanya gange nze Swaibu Katende musajja wa Kabaka. Ulira. Ndi musajja omulungamya w'emikolo. Nenyumiriza nnyo mu Buganda ne Ssaabasajja Kabaka nga mulamu. Musajja wa Kabaka. Ulira. Muzaamugula mwoli. Taata nkoze ekikolwa kino sikubeera nti munnono mwekiri mu mikolo gino gye tukola bwe tuti. Ulira. Naye taata nkikoze ku lw'Obuganda, ku lw'Omuganda, ku musajja wa Kabaka na buli ayagaliza Obwakabaka ekitiibwa. Ddala nga tugamba nti ffe nga bwe tufukamidde wansi wano mu mukolo gwe tuzze okuzaalibwa mu luggya taata tufukamidde wansi nga tubanja gwe kikwatako nti waliwo ekibangibwa ku Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Kalema Kasijjo Sseggwanga Musota. Taata mulwadde alabika bubi kubanga bagamba nti okukuuma si kuwamba. Taata kitaffe Ssaabasajja Ssaabalongo muwambe oba alya butaala. Kitange ekintu kino tukikoze okutegeeza ensi yonna Bulaaya luddawa mpozi abali mu mazzi ne mu bwengula tugamba nti waliwo ekibanja ku Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo amannya agange nze Swaibu Katende awulira nga kinaamuluma nnyo nga kinaamuyisa bubi. Taata mpitanga nanvunaano oba nanteeka mu drone ndi ku 075 2 awangale Ssaabasajja Kabaka kikolebwe bamutwala genda jjanjabibwe kubanga tumwagala. Obugalo bannaye. Ngambye kyawangale Ssaabasajja Kabaka atwalibwa jjanjabibwe ekiba kibwe okubeera nga banannona mu drone amanya agange nze Swaibu Katende nsangibwa Mmengo ku Usaafi n'ekibuli mu Lubuga ennamba eri 075 bw'oba oyagala okumbuzaawo gy'oba okuba 425 awangale Ssaabasajja Kabaka ave mu buwambe agenda jjanjabibwe. Amina. Bwe bugalo. Awangale Ssaabasajja Kabaka. Awangale Ssaabasajja